Guys, mugamba mutya. Yenze mchala wansubuga fifira kwino mu bwenti kwatasonda. Nabanja omuka foresti omukadde w'ekkanisa te president w'abako. Kakati story ndale yantagingiddwamu ya mutabani wa Evelyn Lagu omugenzi may her soul rest in perfect peace. But I think kino kigenda kuddayo sigenda kwogera nnyo bigambo by'omugenda kwagala kuwulira. Kino kiddayo kufa abazadde. Waliwo omuntu omu nali nyumya naye ngamba nje kala nkolera abaana bange bino mukolere biri nangamba taata wo kubyaleka akoze kiki kiwa enjoy nga temugamba tewali koza benganda babitwala you know nangamba kati omwana tomukolera omwana muteeketeeke abazadde abasinga tudda mukolera abaana nitutabateekateeka nti osobola obikolera natandika okwogera ono mutabani wa Lagu byayogera essaawa eno mutabani wa Lagu takyali baby nti balina okubanga bamufeedinga ku spoon Twashayina okugobagana naye muntu kati mukulu ensi eno bwoviirwako omuzadde wo ekukulizaawo first hand ekukulizaawo kibeerigwe okulekeraawo okukaabakaaba n'okuyimba maama yafa ne taata yafa kozi abamu kuffe bazadde baffe ne baali baddewo tebaalina kampani nti baali bagenda tuwa mirimu era ne mukubeerawo kwabwe twali tulina okupatikana tukole mu mbeera yonna tusome tukole okitegeera so ennaku tevaawo yesu ogikaaba naye gikaabe nga bw'otambula Situko yimirire mu lugendo okabe nga bokola ki nga botambula. Bwe ndaba interview y'omwana ono n'agamba ennyumba eri wala. Mama we yaleka emmotoka n'ennyumba. Kati kiki ekiri ewala era ennyumba eri wala ku ki? Mu kibuga Kampala oyinamu ki? Oyinamu kizimbe ki? Ekyo kyogamba nti oli wala nakyo oyinamu mulimu. Ne baguba mulimu mama we yakulekera akamotoka. Yakulekera ennyumba. Stress yo gobagana ne balandi road eyo mukama yali agikutikuddeko. You know, I read a comment of a certain person gwemba dendo woza nti wano wakulu. Nagamba mwana mutuufu eyo ye muvubuka nnyo eyo bamuleka wala gwe kitawo yakulekera kira yakuleka kumpi wa. Nga tunda bakwa advising muntu bya kisifu gwe kitawo yakuleka kumpi wa. Kitegeera abantu enfuzi tulekerawo oba mulekwa tulekerawo kwasanga oluyimba lwa mama ntata yafa. Tusituke tutambule kubanga sife tusosofira ate sife tugenda tusembayo obwamulekwa tugenda buka abanga bwe twekemba bwe tweyongerayo maaso n'obulamu tosobola kunga nti oyagala okutunda ewantu awo ogenda kutundawo mmeka era ozikolemu ki ogenda genda mu drug ono omwana abadde ku drug kumala ebbanga even when Lagu was there we were fighting the same problem lwakuba nti nno twasooka tusirike abantu bireme genda mu bantu so that tetumujajinga okitegeera kubanga twasooka tugamba oba kyejo kuba mama we waali mama we yakutwala ettake singa bwe yamala okuva mulamu bwensi wagamba kanzire ettake naye ennyumba yange njirike nga sigitunze kubanga bw'otambulira nodda weetaaga wonoobeera wonoyitewo golowooza bona atunda waawe essaawa zino wooliddamu funira ssente okuziwoza ogulewo olowooza waliba watundibwa ssente zezimu okitegeera lwaki oba otunda ennyumba eyo era oddewa omala ogitunda otukabirire ng'oli ku street oba landi road nga kasuka ebweru do you know how much it takes okuzimba abantu bangi abakusinga n'emyaka batusinga emyaka naguno guliko tebalina wadde akasisire bateeka omutwe landi road akyabagobaganya muvubuka lekera okwekwatirwa ekisa lekera okwesaasira sigwe mulekwa asoose sigwe asembyeyo abantu abadde bakwatiddeko papa abaddewo bosa abaddewo listi y'abantu weeri we tried naye ekisooka kya bino ina amalala towuliriza bw'okwata akasente amasimu n'ogajjako n'obula ne weebulankanya n'okwatagana ne bavubuka banno naye ng'ate mwenna bwe mwekutte mukola nsobi tekuliiko wadde agamba munne nti kino ekinnya tetukigwamu wabula mwenna mutambula musululu moja mugenda bugenzi kitegeera bakututte mu rehab emirundi emeka bano abakuliko si be bakuzaala nabo bakooye kubanga nabo balina abaabwe be balina okufokasingako okitegeera naye gw'oganya okozesa opportunity y'abantu nti bakwagala bakuyambye you just taking advantage. You coming into camera doing an interview tukakase ennyumba bweri ewala mama oli amutwalire ebbanga okuzimba ennyumba yasooka omanye byagituukako kubanga wali muntu mukulu otegeera n'alwana okuddamu okufuna awo ng'era agamba kimu fifi saagala kuleka mwana mu bbanga saagala kuleka mwana mu bbanga mu mbeera ye gye yalimu ng'alumwa ng'agenda ku bivvulu n'afunayo akasawo ka siminti n'afunayo ezinasasula omuzimbi abantu ne bamukwasizaako ekyo maama wo kye yakulekera abazadde bangi tebakirese kati gw'ogamba otya nti awe wantu wala kuki mu Kampala oyinamu ki nti kyenjagala onsongereko bannange bavubuka mukomye amalala enjaga eno ne bw'onoogikozesa gwe mutabani wa Lagu era bw'enaakuggwangako bweti ng'oddayo okulowooza bizibu byo ekufantasayizingamu katono bwe kati man up kula bino byebakugamba nti wamma ye depression tugikiriza weeri naye mpaka ddi abantu bakubeereddemu misa kyakubire simunagamba jangu n'akutuuza ne tugamba abantu we have a committee
but you don't listen to them. Bossa serungumo musajja oyo tatudde, but you don't listen to him as well. Naakutayiriza wano leero, naakutayiriza wali, enkya n'okola birala. Okitegeera, enkya n'okola birala. Nabo bantu bakoowa. Sente ne bazikuwa, tuzisonda ne tuzikwata ne tuzikuwa, tuzisonda ne tuzikwata ne tuzikuwa, oziteeka wa? Kubanga the last money you got, wali osobola n'okuddayo ettake. Bwe baakuwa basala y'okusoma, what did you say? Oyagala abantu bakole ki? Oyagala abantu bakole ki? Okitegeera. Gwe mwenyini gwe kati gwe ogenda okwenunula because you're your own problem. You are your own problem. It is only you and you alone to say, yo, I need to liberate myself. I need to liberate myself. Otherwise, tugenda kusobola ffe kulwanyisa gwe kukutaasa ku gwe. Gwe olina okwetaasa ku gwe. Kubanga ekyo kintu kiri munda mu gwe. Kiri munda mu gwe. Okitegeera. You've wasted a lot of time. Ekimala kimala. Bwanga olina n'amaanyi agayita ab'amawulire n'otuula mu kamera kitegeeza otegeera by'okola. Stop the drama. Think about yourself. Focus. Kubanga kati komiti yonna yatola salaamu negamba omanyi kituganda daluna mwana wa mukazi. Ogenda kutundawo mmeka awo olowooza. Bagenda kukisooka kuwaako hafu tebagenda kukumalayo. Okwate bakwanobo muzirye muzinywe ziggwewo. Odde mu kamera wano bagambe Land Road yangoba mu nju. Tokola nsobi. Otegeera. Yes, wafiirwa maama wo kitalo. Naye taata wo yafa. Kati gwe totufaana nafa abatalinawo wadda omulemalema. Naye twasituka ne tugamba yafa baafa. Tugakaaba bwe tukola. Tugakaaba bwe tweyongerayo mu maaso. Naye gwe buli w'onobeera mu sympathy card. Maama yafa, taata n'akola bw'ati. Mpaka ddi. Kati n'ekyo maama wo kye yalwanirira akulekera amanye nti omwana wange tasuze ku street. Kubanga awo obadde bosala nga tasobola kulemwa kuwa kawungu oba muceere. Nga Ssemakula tasobola kulemwa kuwa ssente za yaka. Kola kino. But you're taking advantage of them. Kati ozze mu media, golowooza media egenda kukola ki? Olowooza egenda okubuulirira obulire? Kino kyokola, you're preempting. Nti kati kasita nkyogedde, bwe banalaba nga ntunze, tebajja kwewuunya. N'oyo gwe mwagamba mbu atema ku ttaka emmanju, eyo pulaani yammwe. Mukigenderera oguze oyo. Naye ogenda kuba weekoledde ensobi, gy'olifa weenenya mu bulamu bwo. Gy'olifa weenenya, wano waliwo omuyimbi yatundako enju ye. Nyina kuno kuliko yejjusa. Kati gwe oli mu kukola ensobi gy'ogenda okufa nga wejjusa. Kubanga kisooka toyagala kukola. You won't be able even to work and buy a plot. Bamugezi, otawakalire nnyo kuba yakuleka. Va mu malala, zuukuka. Move on with life. Nze ebigambo byange sirina biwoomu. Business ez'abaana abato. Leero n'agenda n'asuubula kago. Enkya n'agula emmotoka 10 ezitambuza ebintu. Next day n'ofuna akedi namba nga yeteekebwamu ebintu. Eyo business erina amakuba. Aswali. Leero n'ofuna ssente ne zifreezinga banka. Enkya n'ofuna n'otandika unaatuwulira. Wabula mukadde wange olabika effutwa enkola enkadde. Ndowooza singa bakubeera kumpi singa obatega bigumba. Simu abalemesa ebyalo okukulaakulana. Wenna olabika effutwa omutima omubi ogutaagaliza wadde abatakwatako. Abantu boolengera obulengezi bakuluma batya. Kati gwe wayitawo okujja ku mutala guno. Osaana kutunda lumonde mu katale. Otandika otya okubala bizinensi gy'otatuulamu. Simu abalemesa ebyalo okukulaakulana. Abakazi gye bali nga toyinza kulya nyama ku mizigo n'otalwaza mwana wiiki ejja. Omutima omubi kibi mwagalize mufune. Nze nkubuulira kati oyo mumukoleko background check. Naye yayitawo okujja kuno kufutwa yalabika obulabisi. Wayitawa mukadde wange. Wayitawo okutweyungako fa abantu abaagaliza abalala. Naye rokoka kuba ogwo omutima gugenda kukwokera mu nju. Ogwo omutima omubi gugenda kukukumako omuliro. Omutima omubi ogwo ogukiika ensigo ogutaagaliza muntu yenna kugenda mu maaso. Rokoka ate bw'olokoka olokekere ddala. Mugenda ne muyingira obulokole n'empisa zammwe embi n'emitima emibi egitaagaliza muntu yenna kugenda mu maaso. Egyo emitima emibi egyo gigenda kubookera mu nju.